nga tugezeko wano emboozi olunaku olwaleero omuyimbi gwe bayita Abdul Mulaasi ali mu nteekateeka 16 awo agenda kuba mu konsati y'ekivulu kye ku papaaza awo wagenda okuba ate nga atandikira endongo ye atambule paka yonna gy'anasobola okuba ate nga akubira paka kati omukulu ono ayogeddeko ku nsonga za alien skin ne champion Gudo. Nga bw'omanyi nti ono Abdul Mulaasi ye naye ayina eggaali gyali atambula nayo ye faamu ye kati asobodde okuba ate nga atubuulira ate mbayimbi oba oliawo Abdul Mulaasi naye yakwata ku bayimbi abato eyaleeta ku muyimbi gwe bayita Ricardo omuto n'amwefuulira amwogera ebigambo bingi nnyo nti omwana amwefuulira Ricardo yavaayo mu mawulire n'agamba nti Abdul Mulaasi mubanja ssente oba yagamba miliyoni nga mmeka okuva olwo Abdul Mulaasi n'amukolomera n'amugamba taliddamu kuba nnyimba baziwulire. Abdul Mulaasi alina entanda gy'asibiridde alien skin agamba nti ku budde bwabwe baakubira baali tebeeyisaamu ggaali ebyabwe byali birala wulira nga bye babakola. Kati ngenda gamba ba alien gyali naye akyesigameko ebyo byonna byalaba mu budde buno lwakuba nti kati yali n'ekintu kimu kirimu amawulire nti mu mawulire mu bintu bye byeyakola ne gamujja ne gamubeeramu gasobola okusigala nga gakuba ekyo okumugjawo okitegeera naye abeere mu mativu nti asobola okusigalayo mu necha ye n'asigala ng'akola bibye n'atatya agende mu maaso n'abyayagala kukola so si bantu bw'oyagala abantu bye baagala okukola tosobola bikutuukiriza ate nga buli kye bamufeesinga abayimbi ffe twakifeesinga abayimbi b'ennaku zino beekuba bwekubi ffe byaffe byali by'amalogo ab'ennaku zino mweyisaamu ggaali simanya eggaali ya gundi yagize bweti kati bino ffe byaffe birala byali bya ddogo oli nagamba onkubye oluyi onvumye nti kale enkya n'abaako kyakusindikira n'okirabako noga ono yali bakamiiri kusindikira enjiibwa mu lujja oluusi n'eddogo kati liriyo naye ng'oli ajja kukukangamu enkya omuvuna kitegedde Abdul Mulaasi atugambye eggaali ya luli si bye byali nti ate eggaali kuyitamu ng'agenda alinona n'Abdul Mulaasi bamukola ki ani yamuseetinga n'ava mu nnyimba ze nadda mulaga basajja bayogera bituufu bayinza okuba naye bamukwatamu kubanga Abdul Mulaasi ayogedde ku nsonga ebya champion Gudo n'eggaali kuba eggaali naye yali aziina yayina faamu nga byawukanako ne byagala okufaanamu ebya alien skin naye Abdul Mulaasi atunyumiza bw'ati nze nasooka okukwata ku bwana obuto ne ndeeta akaana kaali ka myaka 6 oba fresh kid bazze waliwo n'abalala bayitanga baby Gloria abakuze ne Ricardo naye namwagaddeko ekyo nti yakwata akaana kano Gudo n'akaleeta bami n'akafuula kye yali ayagala ekyo nno si kyangu okubeera ng'osobola okuwaayo omukono gwo ku muntu omulala ekyokulala nze nabeeranga ewange mu kikomera nga mbeerawo abantu abalya ku nze baalinga 30 njukira walinga obiraba abakazi abo babeerangamu si baali bakazi bange bakozi nze eggaali yange yali y'abakazi kati abakozi abo ng'olina okubasuza obambaza buli kintu balya ku ggwe ne famire yaabwe gye baava kitegedde alien skin bagamba ulira eggaali ya Abdul Mulaasi bwe yali agikulira kazibwe kapo ne Amiri Sengendo nga tulina n'abavubuka bakazi w'ekkapo baani tubeera nabo obeera waalinnya gwe bakuyita muzeeyi n'oba olina emyaka 10 basigala bakuwa ebitiibwa muzeeyi abo bonna ba Amiri Sengendo baabanga weewanga awo kati eyo life eyo ey'okubeera nti asobola okuliisa abantu abo bonna balya ku alien skin ekyo basooke bamwebaze kuba kyamaanyi okubeera ng'olina abantu abakuwuliriramu nga balya ku ggwe kitegeeza bwe yalamula dulye mabegako abadde alamula miliyoni mpadde mpulya mmeka ku miliyoni 5 ayinza okuba abadde afissa kakadde nezino ng'aziwa abalala okubeerawo abaana babeerewo ekyo nkimwebaza nti abeere atobe n'ensi eno kubanga ensi ekyasinga okuleeta obuzibu nti ayina ndowooza engeri gye yalwana entalo ne bapromota kati ate ffe bapromota twajja nga bapromota bano tubayita kutuyambako ekitegedde ye bukulu gwe bayita Abdul Mulaasi endongo ye naye atubuulira agamba nti bapromota babuukira bangi nnyo kyova olaba ne Ricardo waliwo bapromota abamubuukira nga bamanyi akyalimu amaanyi naye
kumba amaanyi gali ku Abdul Mulaasi. Kati bw'oba tonnategeera muyimbi ali eyo nti promoter akwagalako ekyo ekiriwo n'amuteekamu ssente paka n'afuuka superstar, oyo abeera manager, bye batera okukola ebyo. Kati ba promoter bo tebabikola. Promoter abuukira gw'ozimbye, bw'omala okuzimba Gudo n'afuuka star nga promoter ajja, waaki tompa Gudo concert ye? Kati kitegeeza Gudo gwazimbye mu myaka egijja bw'anaaba ayambuse Gudo waffe n'afuuka Abdul Mulaasi nga ba promoter bayingirawo, naye nga beerabidde yamuzimba nti ye alien. Kati abaabuukira Ricardo ne bamukyamya mukadde ako, ne bamugamba akusasule, naye beerabira nti ate bye namuteekamu, ate era tebagamba nti nali simusasula, wabula nali musasula ekitono nga nange bwe. Kati bw'ogenda mu action eyo, abo abantu bawabya nnyo abayimbi, ne bagamba oyo omuvaako, kati obudde buno alina okuba nga akusasula ssente, naye weebuuze ye yakugjawa. Okitegedde? Abdul Mulaasi ajumya ku lutabaalo lwe endongo nga naye wagitambuza. Omulenzi gwe bayita Ricardo omuto yamwefuulira akadde kano bwe beesanga beeyitako, kubanga omwana ye agamba Abdul Mulaasi yalyanga ssente ze, bamubuukinganga ng'agamba nti akyali mwana muto. Abdul Mulaasi era yanyiiga nnyo, era agamba ennyimba aziyimba naye zikomawa, naye yagwa era nze nabireka nanyiiga kuva ku mwana oyo, ate era tavangayo kunneetondera, naye zaakuba zitunda. Kati omukisa oba tonnagusumulula era osigala olibola. Kakati ansi eri emu, nze oyo omwana tiyanyiiza nze nyinza okuba saanyiiga, yanyiiza abaana abato, era baalina n'okwetondera, kuba buli eyali alina okujja n'abantu abayambaga olaba oli yeefuulira oli ng'ono yamuzimba. Kati ate ggwe, era nze buli mwana eyankubiranga ebiseera ebyo omuvubuka nga mumugamba gundi kye yankoze yanneegaanye tammanyi, sirina kye namuyamba. Kati ate naawe nakakale olya waatwonoonera chance eyo, okitegeera bulungi. Kakati omuzadde ali eyo ng'olina omwana wo n'afuna omukisa ng'ogwa Gudo gwe yafunye, ng'ogwa Ricardo gwe yali ayina, ng'ogwa Fresh Kid gw'ayina, okitegeera, omwana muleke, kanya n'omuntu agumuwadde asome ekyo ky'alina okusoma mu budde bw'alina okusomeramu, naye eri talenti esigalewo. Oyo Gudo ali